Nasiibye naye enjala eyagala kunzita. Jalla jalali. Facebook bagikyankalanyizaamu naye maama neŋŋamba kansiibe naye enjala eyagala kunzita. N'atuusa ku 7 nze. Jalla jalali. Oba Katonda n'amugamba nti naye nze mpulira enjala empitiriddeko sikyawulira, amatu geekutte, ekifu kindi ku maaso, nsiibulukuke oba nnyongezeeyo. Allahu akbar. Nalidde essaawa 10 saamanyira kulya kiro, nanywedde juice naye mpulira nze ebyenda byagala kuvaamu. Allahumma salli kabila jalla jalaalu. Kino kyonkoze ndye oba mbireke? Good morning. Mwasuze mutya? Nina ku temperature. Emmotoka yange yafudde, bizinesi tezitambudde. Naye nga luno olunaku lwo lwa abanuupu. Abanuupu, I dedicate you today. Luno olunaku lwa nuupu. Muli mutya? South Africa, my friends. Kasha de banka wankyawa naye wankyayira bwerere. Wankyayira bwerere Kasha de banka. No man, congratulations. Webale kuba nominated mu reggaeton. Go your reggae maestro no man, me brother. Congratulations. Dubai. Kim Nash. Promoter Kim Storage. Natandise okusiiba ssaawa 10. Saagala limba muntu yenna nti nkyalaba. Iculi sikyalaba. Naye nga Abayons'Emisota muli kuki? Mujja Abayons'Emisota mulimba. Buli wonoogaana okukola ojja yonsa ku musota. Simanyi oyagala linnya lifuti. Simanyi oyagala obulamu obuli best. Ojja yonsa omuki? Omusota. Amaanyi sirina. Enjala ennuma. Enjala ennuma naye sijja kulya. Leero nina oddumalako. Kama mbaya ni mbaya. Nina oddukola ki? Oddumalamu. Bagenze ne bampamu awo ku restrictions Facebook zange ne bazikyankalanya naye era nga womanyi. TikTok family, how are you doing? YouTube family, how are you doing? Kiri kitya mu America? Simanyi sino yaweddeyo. Kyala nyakana yatukoze ki? Jalla jalaalu. Abakazi mu kisiibo. Muli mutya kyekiri eyo? Bantu bagamba ki? Banjogerako ki eyo gye sibadde? Beepaatiika. Simanyi baagala intaneti. Gabalemye okugenda mu paalamenti. Ate basazeewo beepaatiike ku intaneti. Intaneti ng'eyina abakama baayo nno. Tekyali eri gye mwali mumanyi. Twagikyusa dda. Bintu twabikyusa. Veronica Brand, how are you doing? Oli otya Mugerwa Ismail, 10 days. Jajja Iculi, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muslimu. Saume edduka. Tulinga abalina kye bagikoze. Good morning, Brenda. How are you doing, Kahonda? Iculi number 1. No one yelesi. Nobody yelesi compare. You cannot dare. You dare try. You did. The first spot bulletin here. Did. You can't. Shaka mu osheni. Abalala nsiringanyi mu kidiba. Iculi shaka mu osheni. Sidiringa na nsiringanyi mu kidiba. Omala kufuuka shaka. Ento, enkulukulu, oba enkulu ddala.
nenkadde Iculi sidiringa na shark sidiringa na nsiringanyi mu kidiba not at all tekiriiwo you cannot ai mukama katonda nanyini buyinza nanyini kitiibwa gwe wekka kirina tukusinze enkya n'eggulu ng'abakuyina mu kafaananyi naye nga tetukulina tukusomyeko ng'abakusomako abaasooka ne bw'otatuddamu ffe tumanya owulidde tuli kusaba ebbanga lyonna baakutugamba nti obeera waggulu eyo ng'otulaba buli kye tukola naye maama essaala zaffe zino zikwanguyire mukama katonda waliwo ebitunyiga waliwo ebintu ebitunyiga mukama nga twetaaga gwe wekka gwe wekka Mungu obunyogovu ne bujja maama sitoomu nejja eddungu ne libumbujja omusana ne guyitirira obunyogovu ne buyitirira eyayagala Amerika obunyogovu bumusumbuye bumuyitiriddeko ayagala kukyusa eyayagala Sweden France yegombesa ali Dubai mukama katonda ng'ate ali Dubai yegomba ali London twanguyizeemukko mukama ku ssaala ne mu kisiibo kino batusonyiwe betwonoonye ate naffe tubasonyiwe abatwonoonye tubeere bantu balamu tubeere bakkakkamu tubeere muntu omu mukama katonda tusobole okugenda mu maaso amiina ya rabbul alamiina essaala ewedde ewedde enjala eyagala kunzita tewali yayinza kwongolera ku juyisi jalla jalaalu kati lwentegedde nti nkaddiyidde ddala kuba bulijjo sikkiriza bulungi naye ku njala lwenzikiriza nti enjala eruma omukadde mwawula asiiba amadelav how are you doing mugamba mutya bali batya abantu abaleero leero sifuluzide mwefuulinge nze siriimu ezo ennaku sizikkiririzaamu buli muntu mu nsi eno ekikubeezaamu olina ekintu kyonoonya buli muntu owakagaali yeegomba owepikipiki neyeegomba owemmotoka owemmotoka neyeegomba ow'eryato neyeegomba owatuleyini neyeegomba ow'ennyonyi ne mu mmotoka ne mujjamu kiraasi owa benzi n'abanga yasukkulumye ku balala aba akyagivuga Maybach nejja aba akyewana Range Rover ne basumulula oba okyatijja n'edduuka oli n'afuna visa gwe wali onyoma n'atuuka mu Amerika ebintu ne bijja nga bikyuka buli muntu mu nsi aba nekyagoba ekinaamutuusa ku ntaana Museveni aba alowooza ku bululu waliwo ayagala obwa pulezidenti onoonya firiji tutandikawo otundira butunda waliwo anoonya benzi ensi bwetyo since time immemorial buli omu alina ekintu ekimuluma anoonya omwana agenda mu kyaki ekisimanyi ebintu ebisumulukuke obufumbo gwe bwaganye ayagala okwanjula omusajja aganye omunyumirwa oyina okuba oyina kyonoonya kasita oggwako byonoonya mu nsi nga kawedde gwe kasita okoma noga sikyayina kyenoonya amwazimba kisaawe ayagala agula processing waliwo ayagala ettaka waliwo eyagula eryenkayana enkayana etabuse waliyo azimba waliyo buli muntu omuntu takusomera ebizibu byonolowooza byamanyi ebizibu bikyuka mu nsi Sudiru ayagala kuba mu Forbes magazine kirumira ayagala buli muntu waliwo alinda bamulonde ku bwa minisita waliwo ayagala afuuke pulezidenti w'ababuloga gukyolabanga ekitono waliwo abakirwanira yes waliwo agaisiman gwe wenna nobeera pulezidenti w'ababuloga tamanyi babuloga bali bameka
That's a very big empire. Kati yalowooza ntono nti njireke bulesi. Ekyo ekizibu kinene nnyo gyendi ekyokunzijjako obwa buloga. Buli muntu lwanira ekintu ky'osobola olina obaako ky'olwanira ku duniya oba musajja oba custody olina okuba n'ekintu ky'olwanira kasita kikuva mu ngalo ekintu ky'olina lwaki okigaya kimala kukuvaako olwo n'omanya waliwo anoonya obufumbo Farida anoonya balongo waliwo anoonya okwanjula omusajja aganye okugenda olaba Ssenga waliwo yatuuka mu Amerika gwe yagenda naye yamukyawa ali London okuva lwe yajja ebyomukwano mu kisenge tebikola ayina amaka malungi naye asula ntebe omukazi mu kisenge yagaana amukuba mugongo buli muntu mu nsi ayina kyalwanira Iculi anoonya mwana waliwo amusuula waliwo ali mu kujjamu olubuto ensi bwetyo bwe yeetooloola sukulu fiizi mupiira gwa mmotoka saavisi ya mmotoka firiji mu nnyumba njagala kusenguka noonya visa natuusa Amerika bandipo ensi bwetyo buli woolaba ng'oli mu kattubo oti oli mu kugezesebwa kwa Mukama Katonda alaba obugumiikiriza bwo oli mugumiikiriza oba nedda simanyi mbayiirawo omugongo naye nga Lady Charlotte watukoze eki timunyakana kye batukoze Allahumma salli kabira wakoze eki ova mu bufumbo oli awasa akugoba obufumbo bw'oluddemu ofune ddi omukyalo omupya kulunyakana akutumiddeko nnyo omwana yatukubye omuswiba kakyolaba omukazi nga wamujja bujja wantu manya naawe lumu bali mutwala nyakana omanyi gye wajja omukazi oyo era naye jajja omulala Allahu ya'lamu naye tusabirigane mu kisiibo kino tube bakkakkamu tusabe Allah ajja tuddiramu mwasuze nze njagala bwa jjajja mukyala waliwo anoonya obwa jjajja mukyala waliwo ali mu kalulu waliwo asikondo eyo yensi there is no a complete society ebeera bweti bwetyo that's a complete kasitosanga ne muba muli mu kintu n'olaba nga mwenna mukkaanya bukkaanya manya kifu a complete society must have drunkards pedophiles rapists lawyers judges corporates dignitaries lousy motor-mouthed simple easy humble, God-fearing, pagans, a complete society. Uganda a complete society. Everybody must be inclusive. Neka stola banga osanze society sibayibo nabaloyo manya balaru. You must live in a country of arguments. Sikawano to kirize say no ba mu enkokole say no kuba mu sente nga tezirabika. Money must be scarce. That's economics. Simanyi sente zibuze. Yes. Sente bazikolanga zino bula. Money must be scarce. Tuyina nonye. Kati todda onoga mugundi yankuba olukokola. Olukokola luyino bba mu nsi eno. Why? We don't have enough resources za kulwanira oba tolwanira tojja sobola nsi. Yes, oba toyagala kulwanira tojja kusobola nsi. Ensi ya mifumbi. Wallahi billahi taala ife tujibeeramu mu mifumbi nga tutobye n'ensi eno. Yeah. Gwegeza obeka ettaka ly'otunda ofuna omuguzi lw'olaba abantu abalala. Baako mmotoka gy'otunda lw'olaba abalala abagiriko. Resources must be for fighting for.
Chovola bawokwata obukulembeze tomalaga buta. Tota bukulembeze bonna. Obwa bloga nkyabwagala bwenti. Bwe era wempulirira toyagala wa president wa bloga. We employ all means. Ye Museveni. Nze nkopa Museveni. Teri muntu gwe nkopa monsinga Museveni. I am doing exactly how Museveni has managed the country. So there will be no change in Blogger Association for a long time to come. Naye nga banonda akalulu weekali. Okopa sekopa Museveni ensi yonna. Nze nkopera ddala Museveni ondabako mu party. Museveni does not party. Abanyankole baagala omwenge ne Museveni tanywa mwenge. Abanyankole ku mwenge drinking beer. Musija ja sima jangu bako senga ndalinya omwenge senga gwanzita. Abanyankole baagala omwenge ne Museveni tanywa mwenge. Nze nkopera ddala Museveni. So owaka bunengeri gye tuli tugenda kwesimbawo ku bloga mbuyisa butuuke eri omuntu yenna ayeyagaliza ekifo ekyo ebintu mu nsi byakulwanira. Teriyo opportunity gy'ogenda funa easily bw'ofuna ekintu kinyweze nnyo. Yes, bwe bantu batugaa nti work hard, simanyi have persistence, simanyi ate kati bw'ofuna persistence ng'ate bagaa nti simanyi vaako. How will you get persistence? Sala yenza kati onjagaza ki bere wakayanjawo omukazi wa ipiso ya neretera obuzibu. Bwagenda omusajja omusiiwufu wadde omusajja omunyirivu tasalawo amaaso gamuli mu ngalo gamutemya butemya gati. Senga nfunayo omusajja mu Amerika nja mutwala butwazi mu Amerika Kayanja amanyi nti omulala yenna ayinza omunzijako si Kayanja. Agende yeetikke ebbugga lye avudde wala. Abula Kayanja talya bbugga yalivaako yali yeetikka nnyo ng'akyali Nakisunga. Ensiba ne kyolwanira mu nsiba ne kyokola ki bw'okwata ekifo bw'oti tota kati okwesimbawo kutuuse Sala yenza agenda vuganya Adija Kigozi. Litaka gwavuganye Emily Smith. Iculi simanyi oba ninayo okuvuganya. Mirundi Junior avuganye Secretary General. Ne ba TikTok agenda ba including mulemi okwewo obukulembeze social media ezaakulembera. TikTok agenda bafunira section mwe namwe mbafunira abakulembera. Gezo wakanye president w'emitimbaga. Museveni kyakolera ddala naye kyana kyange nga Museveni wakikoze bubi kiba Joyce baagala. N'abasirikale lwaki nsaagala muntu ankoonera ku Joyce baagala naye baamukubya discipline alyoka avaamu nga yenna wa pinka. Omwana Joyce nzisa listen to Joyce, you are that brave. I'm so proud of you. Sometimes I'm so nkutya ndabanga Joyce, you were so brave. But I'm proud of you. Mitiyana so olaba ba Joyce mukazi eyali chief editor wa NBA so musala guba gumumala. Naye omulabe Mitiyana kyokka gw'otudde olya buli. Nsajja n'anamirira omusajja kubanga tolina kyokola tolina kyolwanira. The moment weweesiba ku by'obulungi nti bye bikutaddewo omusajja myaka 10 nga ipisi ziyise ng'ennywanto zigudde. Kati wonooba ebyo by'odipendingako owedde ffe tuli ku bakazi abalina kye balwanira nga naawe olina kyolwanira. Bw'ofuna obwero sitota. Kati njagala kwesimba kawempe naye muganda wange kati enkokola ziri awo. Buli kintu kati weekiri tolakisegerinya mulwadde weesimbe kawempe olabe. Ayagala yita mwana opposed.
nina okwesimba ku sadiri nyesi tujino jibamu gatulwana. We fight. Soldiers only. If you can't soldier on, go back to your mommy's house and sleep. Yes, gende wa mama owe bakenensi abakambwe. Barista Timo for President Blogger Association. Barista Tima inakulira ba TikToker avuganye Miki. Naye kirungi olina olonda diaspora n'olonda ne Uganda. Uganda wano nja londa Miki. Abadde agenda kukola ki? Tayina. Waliyo omupiira gw'aba TikToker ne ba blogger. TikToker tebayinayo omuntu n'omu ayinza bawa sponsorship. Ba blogger twafunye dda. Komba kayataddewo miliyoni emu. Tebayina wadde amandazi. Rights for Made Association. Weeri Kayanja yatusuubiza embuzi naye ebyakayanja omala kwata mu ngalo booti. Olwo n'omanya nti Kayanja akuwadde. Nga Kayanja tannakukwasa tosuubira ekintu kyonna. It did make it a diet. Ekabalagala behind KFC. Teri ajja kulumya njala kuba KFC eri awo. Kama make it a date. Bloggers. Omujozi go mwagulabye. Number 10. Iculi. Ndudde ogenda mu kisaawe. Ndudde. Neraliikirira n'amagumba. Naye njagala okukakasa nenovaawo nsaza omuntu n'ekisiikirize kye. Mpumule. Ekyo kyo nina okikola. Iculi nina okufanga neepansepanse ku nsi kuno kubanga munnaye simanyi binaabeera mu ntaana eyo. Sibitegera buli wendowooza entaana. Allahumma swalli kabira jalla jalaalu. Buli wendowooza lwengenda ova ku nsi eno mpulira ng'ebyenda binnuma. Nensalawo ne nga Iculi nyumirwa kuba obudde bwonna. Ng'osembedde nnyo Iculi totuuse okumpi. Anti buli luki osemberera entaana. Tijja nnyo. Rickman, Humodu Brushan. Oh, how are you doing? Rickman, you tell Sheila to call me. I miss Sheila's voice. Let her call me. Why didn't you put me in the video? I am looking for someone to put me in the video. Sizamani ya nimba video. Kumbe bamuyiteeka. Emisinde gye yayite entebe teri agimanyi. Omukazi omuzungu ateeka mu order. Sizamani ali mu order. Anywe enjaga ne bwayite eri kukuba ddukawo. Hey, that's what you get when you are focused. MC Norman wagwa there, brother. Nga nkwagala webale kuyimba reggae mulungi. Oh, wayimba abalala ne babivaako. Getting nominated tufuna award. Tukoya award z'omukama. Ejjanga tetutegedde ya Norman gye tutegedde. MC Norman. Lori wowayi. Please. Ene simu jiveeko togikubako otyo. Good Lord. Who that? Take a silence. Iro yagala aba Bobi Wine beyogeze. Webale kuyimba reggae MC Norman. Tufune ku award. Tuludde ofuna ku award. Dolini Kabalebe nga simulaba. Simanyi omusajja yakomyewo ku night shift. Yali alowooza ofumbirwa kajanja. Naye ng'okuyonsa omusota weekuli. Bw'oba toyagala kukola. Oyagala okwevuga mu Range Rover. Omusota weeguli. Essalambwa yonsa essalambwa. Uganda eyina emboozi. Mujjukira emboozi za Kakalabanda mu primary. Abasoma mu kisulu tewaliyo Kakalabanda. Simanyi lwaki Bannayuganda always bayina ebintu ebiri mythical. Nti waliyo Kakalabanda. Mukyalo we twatambulanga nga oyagala beera wakati. Nti on assumption that bali ali mabegana maaso. Africans bayina belief nti there is someone blocking my luck. There is something blocking my blessing.
waliwo olunaku omuntu olujja olugenda okweggula nfune ssente tolina kyokola tolina kyotunda mbu naye osaba Katonda omusaba ki nze ntunda makanzu naye n'abeeraawo abantu abagenda ennyo mu kyaki ne mu muzikiti be bamu abagenda mu ssabo because bagenda balina ekintu kye baagala ossaba kati bwe kigaana kati senga nze Iculi ŋŋenda mu kyaki ennyo ne mu muzikiti nti nsaba okufuna omwana senga simufuna ekitegeeza nzirako kgenda wa mutuula kungu Africans bayina ebintu byebityo nti always there is someone blocking his luck or there is a family member after him there is somewhere where they tied his luck on the rope bogus thinking omuntu naddambye ekisiru nti balabika waliwo eyakusiba emikisa gyo bakuyoola ettaka simanyi abayimbi bagenda mu nnyanja mwana gundi is blessed feka blessing balowooza nti kintu kiri awo kijja ne kikugwira Kenzo is blessed Kenzo is blessed Kenzo ateekamu waaka gwe n'oba toyagala byakola yabimanyi babikolera kati gwe noddawo shiba simanyira bashiba bateekamu waaka obukazi buteekamu waaka kadduka emisindo maintaininga gwolyawo olya buli ogezza ogutwa ogubuto omusimayide ya body shaming mi oli ogudde eddalo mukwano ogudde eddalo Africans bayina ebintu ebyekisiru simanyi gundi atuloosa okuva lwe yafa tetumanyi we bamuziika buli ssaawa abaatuyita tumukime n'omugamba agakuyitawa di ng'abagwa mu nnyonyi tebabaloosa otava mu bintu ebyo saakoyo tekyuka sente zo zirigenda wa musawo Buganda otunuulira omuntu agenda okukuwa obugagga African people bazimba kyaki ennene n'emizikiti ne baziyingiramu ne batandika okugamba Katonda mbu ate basaba mirimu eddiini yaabwe bwe batakolekitinga wamu bwe batakuŋŋaana tebaba mu ddiini alina okugenda ku kyaki buli lunaku this is where he gets the belief nti waliwo emikisa gye gigenda osumulukuka simanyi ize isima senga saali busiramu senga nakola dda kyaki kuba ebigambo by'obbagamba mbimanyi ne mubeera mu kyaki yes essabo kati ng'essabo linnema litya how can essabo kulema Iculi church to tell you what is of nze nina ebigambo by'omuntu agenda offa akubiddwa accident ayina kansa mukyala waanobye ow'olukindo ew'olubuto atayina bazadde nze nina ebyo mugamba so long as obwongo bwo obukiipinga mbu simanyi waliwo akutte blessings oli mwangu nnyo wakumanipulating nze mbadde mwana wa walukulisonoli infe z'abanyankola abo we bajjidde mu Kampala simanyi am looking for post office simanyi we are looking for ranch abo we batereredde abanyankole bakatereera mu Kampala babadde bajja ne batutawaanyizaawo okupa n'omwetoolooza ti anoonya posta kati ekibuga bakiyize bakizaaliddemu abaana naye nga nkubuulya senga tovaamu myth bintu byadda omuntu n'afa n'omala wiiki 2 ng'okyakungubaga gwe be serious buli w'omukubira gundi twafiibwa mwafiiriddwa wiiki ewedde kati oli ku bya wiiki ewedde nze isima ofa kati nenkwerabira ogenze nze mbeera njukira bantu bendaba ate ofudde ate nze nziraawo ofudde abantu bagamba isima mami wafudde nga tutulaawo okaaba neŋŋawulira nno bano mwina simplicity mulowooza amaziga gategeeza pain amaziga tegategeeza pain amaziga oyinza okugakozesa kyoyagala depending on the circumstance nabagamba nakebera mu biology pain tekwatangananko na tears. There is nowhere in the body where you can tell me or get a study that pain connects with the tears. Neme mulowooza amaziga gategeeza olunaku wadde
wofiirwa n'olaba abakabolooza bakaabira kuggwe bali bakaabira bantu baabwe babafaako dda. Yes, emotions ze zireeta amaziga naye pain tolabako bantu bagumira pain. Inze isima ngendera ku bintu Katonda nga we yabikola. Ozaalibwa n'oyavula n'otambula n'okula n'okaddiwa n'ofa n'ovaawo abalala ne basobola obbeerawo. Sisobola kuddaawo n'ennakuwala nnyo nti omuntu yafudde ng'ate yazeeyo wa mukama we yamuleeta. Nnakuwala ki? Ku mutabuliki wenjo nnakuwala naye era neyinja kukkiriza nti mukama wa muyisi. Ninaafiirwa n'amala wiiki 3 yenna yeegongobaza yeenakuwaza n'ajja ku mulimu mwenna n'abakuba ennaku buli omubuuza nti sa yafiirwa sisita we yafiirwa sisita we yafiirwa anti weruwa please. Life has to move on. Go wa mutondo oba wamusanga ku nsi eno. Mwina nnyo ebintu ebiri miti bakyababba nnyo. Simanyi waliwo ntambulirako waliwo nnemeseza ofuna visa tewali akulemeseza tomanyi kuddamu bibuuzo. As simple as that. Neegwe olowooza nti waliwo abulookinze. Simanyi toyogera bw'onoyogera tojja yita ku airport people with bad eye and evil wishes. Ebyo byonna by'abantu batalina confidence. Obadde ki? Nafunye visa gamba ngenda America mbu simanyi toyogera wenjogera visa nevaamu mu katabo. Ebintu ebimu abazungu babinzijamu. Bilifu zange za njawulo nnyo. I come to reality very fast. Iculi afudde. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Nga ngenda ku supermarket nti olosiirye piraawo mbanze nja kulya leka naawe nva ku ebyo okufa yessuwa ddiiru yokka gy'olina ku nsi. You are guaranteed. Kintu ky'olina ku guarantee is that you will die. So why am I supposed to live under fear nga nkimanyi it's guarantee? Nkola bye nninakola mpaka lwe naafa. Yeah, that Iculi alone is nebadda ku kyaki simanyi ate ne beebuuza pasita Jajja ssente azijjawa ebigambo by'abagamba buli lunaku tobiwulira. Nze nina abantu abantawaanya Mbuyisima, I'm your fan. I have been following you from Sweden. N'olw'ensonga eyo njagala onsalireko kusiiga ennyumba yange n'omuwa mukwano obadde oti. Kampani ebyo ebimanyi. Kampani tebimanyi oba onfolowinze kuva Sweden. Nange mbadde nkufiidinga content from Sweden. Kati oyagala compromisinga ku being my follower with Joe working. Nze nkola mu kampani Muhammad Musa yebakola mu kampani beba manyoloza bagenda kuwa sente kusalirawo kuba oli follower mubirekera awo ebintu ebyo onfollowinga kubanga nkuwa kyoyagala buli muntu ayamba munne wetutuuka mu byokkola ate tondeetera ezo mboozi. I have been following. Yes, thank you so very much. Ompadde n'omulimu, thank you. Nganti sindika bakote abaquotinga bakuwa quotation ate tongamba ebyo musimanyi obadde onfollowing mukwano olwizogera mu dduuka ya Siragasumba n'ogamba mbadde nkufollowing ampayo ku Brazilian Air. How is that connecting? Please tubeere twegoberera ng'ongoberera naye business esigale ki business. I don't nze sinza afuga kombaka Muhammad Musa yajja afuga era wagga Muhammad Musa yagoba baganda bange mu kampani. Yes, nangamba tebajja kusobola. Kati what did I have a choice? I have to listen to him kasita agamba tosobola. Ebyokubanga tuli ba Luganda tugenda kwawukana. Kati otte kampani kuba tuli ba Luganda Muhammad Musa ye direct. Kati we yataddewo akakadde nzi nakataddewo nkayina. Ne yangambye komba kayetaaga promotion. Tutaddewo akakadde ku mupiira gw'ababloga nange nze nnyini akakadde nkeetaaga naye oli managing director. Temusuula kampani yange ebintu ebyo bisimanyi. I've been following you, I am your follower. Sibyagalira ddala mu business loud and clear. Siragasumba omugamba akuwe Brazilian Air kubanga omugoberera agamba lekeraawo stop. Yes,
edduuka lya Siragasumba ekitone ennyo ogenda oddifuluma ng'okozesezza obukadde bubiri naye alina kyayinza okukusalirawo kuba omulaba simanyi oli faani wa Rikimani. It doesn't work. Twerespectinga twegoberere webituuka mu kusiiga langi bw'oba omatidde bye tukola please bear with the minimum cost. Ekanzu nkyayinawo 3 muzinguleeko kiggwe figo wa Nimba oggula ekanzu enkya leero luli kyokka oli mugagga. Bannayuganda tebaagala kintu kye bayita trust. Nze nkolagana n'ebitongole bingi ku trust naye ne bamaliriza nga bali mu nkya leero enkya awukani someone nyinza nti okuleetera ddiiru ya miliyoni 10 nonziza mu nkya leero nkya leero ate nze munnawe muntu wankumpanya sinyiiga mba nkuwonye. Hamisi Kigundu yakinjigiriza n'omubba miliyoni 10 n'omugeta n'ategera nti wali olimba akuwa miliyoni 10 nesi na 5 najjamu ennamba yo. Abantu bagezi waliwo wenkuwonera nze wekkolera no making okubambu simanyi nze sibanja Iculi sibanja kirire yanyonza okubira omuntu nti mubanja sente inkuleka bule simba nkuwonye. Hamisi yakinjigiriza ne Yasini ate mmeka wongo bwotutte nziramu n'enkola endala. Kati nze wembanga nkubanja n'olaba nga sikunyega gwe manya ndi mukwewe I am distancing myself from you. Tekiba nti sijjukira mba nzijjukira bulungi especially kasito nti Iculi enkya olw'enkya ne lukya n'oddamu n'oŋŋamba enkya nze kasito ŋŋambye enkya emirundi eki sente zo nga nzisaza nga mmanya teziriyo ne bw'ozimpa mba siziriiko. Hamisi yanjigiriza obukkakkamu era buli wendaba vidiyo eyo gye nnavoola Hamisi mpulira ennaku mu mutima. Era namugamba juzi nali ngenda kye nali ngenda okukola okero naye aji nangamba fumiintiriza weeyongera okufumintiriza. Nalokoka nnyo kubanga navoola omusajja atalina musango gwonna ku duniya. Navoola omuntu kunjagala Hamisi Kigundu maama we gy'amwagala. Buli walaba vidiyo eyo okimanyi ku mutima tansonyiwanga bulungi. Wallahi era simanyi oba baagimulaga. Enjagala maama we gy'amwagala n'oyogera ekintu ekibi ku Hamisi maama we akutereka ku mutima. Nze naakamwetondera emirundi mingi naye mpulira nga vidiyo eyo ekyannuma. Tokola ebintu ngolowooza bivaawo nkya. Ojja kwejjusa bino bye tulimu. Tokola bintu ng'omaze geesanga ojja kwesanga mu mbeera. Goyo omusajja omanye engeri gy'aterezeza obulamu bwange. Iculi nze ngambadde wa wansi nnyo ng'abantu bansangulizaako ebisooto. Abantu bajoze Iculi ku nsi eno naye mbatunuulira kati ndi ku mapeera waggulu nti bandaba bali wansi bati toggwamu maanyi ku nsi eno toggwangamu amaanyi ate owanga omuntu ekitiibwa akyusizza obulamu. Nze kyobulanga ku Hamisi nfiirawo. Hamisi Kigundu obadde otya siya tebantwala ekitalya naye nga nkukozeekoze nti kubanga omuntu akyusa obulamu bwo omutyanga nnyo ate nga wamuvoola. Ekintu ekyo kinnuma nnyo 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 nnyo. Mu Uganda nsinga okwagala abantu aba Museveni n'Hamisi Kigundu. Yes, Museveni ye president yali ampiseeko mu maka mu office ye. Omanyi kye kitegeeza gwe president okuyita mu office. Do you know what it means? Muddeeyo ne mwogerayogera naye tomanyi kye kitegeeza. Olunaku Katonda lwali kuyamba naye nga tajja kukuyamba ojja kufata kuyambi kubanga okutuuka ku Museveni tokiyita emmere. Museveni siya nze tulina nakyo yinza kuŋŋamba ku Museveni naawe envaako emirundi wagindaba
ena Amini yampitako obobote nga mpagira Museveni ng'oŋŋaana obadde oti mulaba bagundi bano ababaka bammwe ne mugwa wansi naye lw'olituuka mu Museveni bw'oti lw'olitegeera nti oli ye Musabba number 1 large omala yingira Ntebe n'okakasa nti oli ye large abalala bakulimba era obawagira lwakuba tomanyi oba wagira lwa busungu nti wandiyagadde naye tosobodde naye lw'olituuka mu maaso ga Musabba bw'oti buuza abaali batuuseewo ovaayo akuyiye windo nze yanjiwa windo nze Museveni gwentegeera nina n'ekintu ekirala kyemmanyi oyina okunkonviisinga ennyo okunzija ku Museveni wallahi billahi tallahi oyina okunkonviisinga ennyo kuba Museveni namutegeera bakuyita nti genda waggulu olabe president n'owulira enjoka bwe zikuluma bw'ofuuwa obutonotono mu nkuubo naye bageyambuka amasannyalaze gali wali amasannyalaze gali ku poloti wano ne bw'olaba enkokola ziri wali jalla jalaalu w'otuukawo lw'otegeera Musabba yaani nze lwe nalaba Museveni lwe nakakasa nti tewali asobola fuga Uganda okuggyako Museveni olwo olunaku lwe nategeera nti Bobi Wine weerimba you cannot nze kye nalaba wali nategeera Museveni ye president wali neggwanga ebbanga erikyali eddene weerijja gwomanyi weerijje suubiza mukazi wo suubiza mikwano gyo mwerimbe bakuyite president naye lw'olituuka mu maaso ga Musabba lw'olimanya president w'eggwanga kyeki agonda engalo Allahumma salli kabira anyirira empalaata jalla jalaalu aba musaati nga njeru nga malayika okukankana kuba wali abantu batuuka wali ne babulwa ebyokwogera president omugamba ne bikubula naye Iculi omuvangako yampa eddakiika 5 yamaliriza tuli mwaga gwomanyi okwogera ng'okutte mu mukono gwa president n'oyogera eddakiika 3 tomanyi kye naliko natuuyana naye Iculi kolo natuuyana ebigambo byali bijjira ku stupi Musabba mulaba edduka abamwerijjako nze bensekerera mbalaba nga mwekiina mwerimba olunaku lw'olitegeera Musabba lwojja otegeera nti obadde ku kikyamu awuliriza mukakkamu muntu mulamu ate Katonda tamanyi ayagala nnyo bana Uganda buli kintu Museveni akiinako idea amanye ennimi z'eggwanga Museveni amanyi buli lulimi olwa Uganda kye nasinga otya ekoboko akubayo mu lukoboko embaale mu Lugisu ejjinja mu Lusoga Uganda mu Luga Museveni amanyi buli lulimi kati ojje nga tomanyi wadde ennimi 6 ofuge eggwanga lino abaana mwe mujooga abasirikale abajjudde ennyota bajjeno bavunnamire gwe mukyafuna nnyo sipule wa pink kuba lino eggwanga mukyalizanyisa muli baana bato mu nsi buli kintu ky'olwanira bw'okikwata kinyweze bw'oti ne bwe bakugamba nti genda oleete ejjirita tolaganga omuntu nti ejjirita nnyangu yafuna nze ne bwontuma ejjirita nkukakasa nti ejjirita nzibu yafuna ye Iculi bwe bukulembeze totanga obukulembeze bwonna ne buba bwakika olaba mulwanira bwakika tolabanga president n'olowooza olabye bulabi muntu president n'ageza afa wafiira aba Byalimana yafa naye nkugambye walaba ekyali e Rwanda president is a special property to the country gwayagala okujjako Museveni nti wamunyiigira understanding but you gonna carry the pain for quite some long time Museveni si muntu gw'olaba olaba omuntu naye avaamu miliyoni ne miliyoni ne miliyoni z'abantu oyo ye Musabba mwesimbemu on your own risk ziyati 68
Museveni amanyi lulimi lwa Uganda. Oba oli Mukonjo, oba oli Koboko, oba oli Arua, oliko buli woli Museveni amanyi olulimi olw'olimu. Yoyo president nze ndamutya. Nali naye eddakiika aga. Naye ng'essimu ey'Okoboko mu Lukoboko, ey'Eggulu mu Lugulu, ey'Arua mu Lwarua, ey'e Kampala, ey'e Kamuli, buli essimu y'ekitundu. Museveni tova ku main. Uganda yeetaga President Museveni nnyo. Tetwetaaga president ayina baana bakyasoma, akyasobola pate, simanyi bamuyise ku mikolo, simanyi ali mu bya serefi, ali ne swaga, awo sibe ba president. President alina okuba nga ali ku level eyasukkuluma ebyo byonna. Museveni takolanga ku pate. Museveni takolanga ku pate. Tino Museveni alina pate. Tukoledde Museveni tetubeeranga ku pate. Naye n'obalaba tannafuna bukulu, atava mu nsi ndala, yeewuuba eno yeewuuba eri, amalala gabalinga amalala, nti tubawe eggwanga. Tetusobola bbawa ggwanga. Tetusobola wa muntu yenna bukulembeze. Ffeffekka abasobola obukulembeze. Tulikaamu. Ndi wano mu muzigo ndabyeko nga nina ebizimbe, tulowooleza ggwanga. Who mwa you? Olw'okuba twagaliza ggwanga tetwerowooleza, we are not selfish. Senga nazimba dda. Naye Museveni akulaga love country first. Naye ovudde eri opapa tomuwa kitiibwa, omwogerako ng'ayogera ku muntu wa bulijjo, Museveni gw'oyogerako omumanyi oba omala googera. Museveni akoze ekyejo Uganda. Tetwandibadde na muntu ayisa president mu kamwa. Twamugamba ffe abasirikale. N'agamba abinyumi bye bya Tichampamire. Yes, twali tumugaye president tuyise Iculi. Nobody is allowed. Naye Museveni being human, katuni ne mumukubamu, ne mumuyisaamu gye mwagala, n'abayimbira ye president w'eggwanga. Atasobola Museveni byakola bw'omuwagira mala budde bwo, naye nga talifuuka president. Wiiki eno nino sasulwa. Eyo tabiri ne Museveni agiwulidde kati, awo emisango gyonna gye babadde baninako giwedde badde kati banyiigidde mu wiiki eyo. Anti abatimu muwozi nagenda nesaagira ati kati bagaane bannaye. Museveni simuvaako. Keyankwata mu ngalo lwaggwa, walikwatamu olimanya. Gwe wenna anyooma Museveni omunyooma lwa nnugu nti tomulabangako, okuza omukubira jjambo. Buuza ffe abamukutte mu ngalo tuti. Ate bw'otuuka kuza sipiika. Yanyirira. Atula mu ofisi naye olugiyingira n'okoggerawo. Obuyinza buveeko otuuke wa sipiika okoggerawa. Ne bw'omutunula mu maaso olaba power, olaba excellence, supremacy. Muganda wange byonna yogera kubanga totuukangawo Anita Amongo naye we bakuyingiza mu ofisi ya sipiika lw'otegeera the lioness emulimu ng'ate takola bingi naye akutunulya bwoti n'okoggerawo. How can I be? How are you? N'owulira nga ne muno mu matu mwonna mwegudde kati kyakuli mu nnyindo avuddemu. Kola nnyo meeting kubali mu power. Nonyumyamu n'atone General owulira engalo. Chief Justice Owinyi Dolo. Ekyo kye bayita okukola erinnya. Ne Iculi n'otukawali Chief Justice. Iculi, how are you doing? Owulira bulungi ku mutima. Sometimes it's not money. Naye nkugambye bw'olituuka mu ofisi ya sipiika naye ng'ogenda kukolayo ki? Ng'akuyisa gamba ki? Weetaaga okulaba sipiika omugamba ki? Mujja sigala nnyo nga muyomba, nga mulwana, nga muvuma because tomanyi ngeri gyakutuuka ku sipiika n'omukisa naye gubaguze omutuukeko omugambe ki? Iculi nina emboozi yagenda okufa.
akubiddwa accident avuddemu olubito ow'olukindo eya president yayiteyinza kumbula ne sipiika Iculi alone wowe teyiteyinza kumbula president yampa eddakiika 5 protocol yampa eddakiika ezi naye nayogera ne Museveni n'agamba protocol tooka eddakiika aga nentegera Iculi nze asobola ebyokwogera abalala bakole ebirala sipiika yampita naye n'amanyi ng'agenda kumpa eddakiika ntono twanyumya ne sipiika tunyumya ne tugowa ne musesa kirungi nnyo sesa abakulu mwe mwenna abalina hope z'okugenda olaba ku bakulu it is even in the constitution y'eggwanga kiri ne mu constitution y'eggwanga to make the president happy. That's why tichampamire mu state house takonkona because he makes Museveni happy even dripping tears. Abalala bonna Museveni ozabategeera Museveni yategeera tichampamire ne muwozi n'abaana be bategeera tichampamire cause kiri mu constitution bwosesa president obeera okoze mandate even okunyiza president looking okunyiza president musango kati mutwebaze nnyo abagenzi ne tuvaayo kuba oyinza ovaayo ng'onyiziza president bakusiba musango. You are not supposed to annoy the president. Making him happy is bonus. Naye namutekako akaseko Museveni yangamba you are very I like you. Achobola abafulu figa bepanka president amuyisa mu kamwa my daughter full figure gomanyi kitegeeza ekyo it is so big. Ne bogenda mu America ne bogenda Japan Kim Jongo nakuyita erinnya nze muwozi yampita erinnya nefa nensala ne cake yangamba wewe Iculi ate nga samuliiko nga siina na idea nti amanyi naye yagamba wewe Iculi nensalirawo cake kuba nakitegeera nti next president amanyi nakitegeererawo nti next president anajua mimi sana. Iculi nengamba don't stop. Iculi never stop. Yes. Nyina nembagambe nemuga Iculi ovudde mu Sweden toyinza kulaba nti ensi yeetaaga democracy simanyi change si Uganda. Uganda tetuneetaaga change yonna. Democracy is bogus to us. Twetaaga omukulembeze nga Museveni. For a very long time. Abaana be bakulu. Bazzukulu bayina. Bali wano. Tebali bweru wa ggwanga. Whatever happens to Uganda happens to us and Museveni. Bana abalala baganda bawe bali bweru. Museveni gives you guarantee. We sink together. We live together. No one else. Nobody else compare. Abalala simanyi ali America, simanyi ali Canada, simanyi wagenda ke Museveni tagenda wantu wonna. Abamu tebannafuna na bukulembeze naye nakwe enkulu olutuuka mbu aba family eri kwa Ireland sente nazitwala za tourism zonna mu nsi endala ekifo ky'okulambula Uganda balambula walala nti abe baagala obukulembeze ng'ani akuwa obukulembeze ffe tukuwa obukulembeze Allahu ya'lamu tetusobola ffe ku bukulembeze tuli bakambwe to the extent that tumanyina kumanya nti kimala oyina tukali tukozinga pain tumanye temala tetumala gagaba ggwanga tukwesengejja tukwekenneenya ne woba oyo nnyo ebigambo ebirungi ne woba oddukirwako abavubuka bangi tukusengejja. What are your intentions? Intentions tizoolesa. Yes. Hey, nenga mwami Nyakana tukubidde kajambo guma chairman guma mami kye yatukoze tekikoleka mutiitiisi embaga tomega n'oluma teno utateeni newe bufumbo ng'obunywezezza saidi chiki wabukujjako newejjawo newenobyano by'omusajja oli gwaleeta. Abakazi mukimanyi bulungi mu kulwanira obufumbo muli number 1. Olwanira omuntu n'obanga yava naye mu lubuto. Bufumbo bw'ababiri bw'obugayalirira bugenda.
Gwegezaako olabe nga omusajja yeemalira nnyo ku side chick olemetterezaamu ajja mmaliriza side chick yafuusa omukyala protectinga buli kyoyina kyekintu kyoyina tilwaki okigaya tikimala kukuvaako olwo n'olyoka omanya tikibadde kya mugaso nnyo sha Simanyi, we live in Sweden, we live in America, we see these changes. Changes is Africa, zirina emitendera tomala gakyusa ggwanga oyinza oddiyiwa. Just like that. You have to kwekanya ziri ensi z'abazungu, they have better structures that have been there for quite some long time. They have structures that have lived for 200 years. You cannot compare it to Uganda. Uganda still needs growth, long-serving presidents. 7 no one years, and nobody years still. You know. Oh, mbagala nnyo mbagalira ddala naye bannange Katonda yakola Iculi njogera. Obulwadde bwonna bumpeddemu. Bumpeddemu. Naye enjala enzita Lindlove Kalungi enjala enzita ani ankubira +1 23689033026 kankwate kuba ina sente mbagala nnyo mbagalira